Emotoka eyo gyogera maaso n'okuba ng'olaba mukwano gwange, omuntu wagenda maaso n'okuba ng'akugamba nti mulimu abantu abaabaddemu era nti baavuddemu nga tebafudde, oyinza okuwakana ne sekuwakana yenna olw'ensonga embeera emmotoka eno gy'erimu. Amazima kintu kizibu nnyo kyakukkiriza nti mwabaddemu abantu ate ne bagenda maaso n'okuba nga basimatuka okufa. Tunayo show sadize eyo mpotole batya tugenda lubaale gitwali tudda nga tunayo show yali ISP nga gyetudda kunaku z'omwezi 17 twagenda bukyakwa nga tebannaba kubanga boolekera olugendo luno lwe baali bagenda okuba nga boolekera oba nga bagendako baana balenzi ne baana bawala abaatuli bulala family eno ngegenda maaso n'okuba nga ekulirwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Jose Kyakala baasooka mu lumbe lw'omugenzi Tamale Mirundi. We baamala okuva ewa Tamale Mirundi mu lumbe olwo olubaddewo ennaku ezo tugenze maaso n'okuba nga tukuba amabega kwegenda maaso n'okuba nga baana balenzi bano bessa sooka yitako ku lumbe lwa yes Tamale kati then netuvaawo awo saawa ndoza zaalinga 10 by saawa 12 netusimbula tugenda. Byonna byagenda maaso n'okuba nga bituukawo akabenje kano omwana mulenzi amanyiddwa nga Weird Pastor atera okuzannya nga pastor mu batuli bulala ajjukira bulungi nnyo nnyini ddala ensonga nga bwe zaatandikira ddala bajje bagenda maaso n'okuba nga bagwa kabenje akabadde kabamazizza emmere era obulamu bwabwe obwabadde bugenda maaso n'okuba nga butokomokera. Mwana mulenzi ono ajjukira bulungi era agenda maaso n'okuba nga atotola buli kimu. Twali tufuluma Masaka nga tuliwa nga tuyingira Lwengo ate ati tunatukachazanga twali tuyingira Lwengo bayitawo bamukimwanyi nga tuyingira Lwengo bafunira obuzibu emmotoka eya wakati yeyatomera kati fejjukira twasanga accident neffe ffe twali mu maaso nze nali mu maaso twali mu maaso nze nje nali yali mu maaso kati yafuna akabenje yali wakati kati wano gye baalimu yali esembyeyo. Emmotoka gyengenze maaso n'okuba nga nkulaga mukwano gwange yagenze maaso n'okuba nga esogonyoka yonna neggwawo. Mwana mulenzi Jose Kyakala wamu ne Weird Pastor bagenda maaso n'okuba nga bannyonnyola nti emmotoka eno yalimu abaana baatuli bulala 6 bweddu era nga bonna embeera yaabwe yalimu abaana ndowooza balimu abaana 6 nagenda otuuka ewali emmotoka ngaemmotoka ekituufu ekoze ki emmotoka ewedde nga manyi n'abalimu bonna bakoze ki bafudde naye mukama wamaanyi nabasanga odde mwebali naye nga jesi bafunye biki ebisago bingi tugezaako awo bwetambulese twangambulese ejja tuliisa kuba de twalina emmotoka endala mwe twabateeka tubadusa mu ddwaliro erisooka ne batugobayo natusindika mulago w'e Masaka. Awabula buli munnayuganda yagenze maaso n'okuba nga awulira nti baana balenzi bano abaatuli bulala bagenze maaso n'okuba nga bagwa kabenje yeebuuza kimu baani abo bagenze maaso n'okuba nga bafuna ebisago ebinene ennyo wabula mwe twagenze maaso n'okuba nga tutegeerera nti mwana mulenzi taata Kimbowa ye ne gye buli kati tamanyi biri ku nsi olw'embeera y'obulamu gye yagenze maaso n'okuba nga agwako olw'akabenje kano. Mwana mulenzi V-Power ne banne bonna bali ku bisago. Tulina abali ku oxygen babiri. Tulina musomesa V-Power azanya ng'omusomesa ali ku oxygen eyali avuga emmotoka eyo Ash Powers ali ku oxygen. Taata Kimbowa yali unconscious. Entabiro y'akabenje kano konna akagenze maaso n'okuba nga kabaawo tekabaddemu mmotoka yatuli bulala yokka wabula mwabaddemu trailer eyagenze maaso n'okuba nga ekenyigiramu
n'emmotoka endala ey'ekika kya drone. Zino nno nga zaakola kinene oba zaali kitundutundu ku kabenje kano okutuuka abaana balenzi bano ogenda maaso n'okubanga bagwa ku bisago eby'enjawulo n'okubeera nti n'abamu tebannaba kubanga badde engulu wadde ogenda maaso n'okuba nti bakuba ku matu. Sisaamanya nganze nekyemmanyi baŋŋamba motoka ndowooza beekanga ndowooza drone beekanga drone ne bagwa mu turera yakuba ne bava kuki kukubo nze webambuulira nze namanya okuba nange nekalwa ki saali mu motoka so ndowooza kyekyo obuzibu bwakola ki bwebatuukawo n'ekirungi saawa eno nyini tewali muntu yafudde. Bino byonna nga bikyagenda maaso nga womanyi nti baana balenzi abagenze maaso okuba nga bagwa kabenje bannakatembo baba comedians bangi babadde bagamba nti eno sitanti oba nti bano bagenze maaso n'okuba nga bakola kabadi wabula ekibuuzo ne kigenda maaso n'okuba nga kivaayo nti akabadi akalimu n'emmotoka ogenda maaso n'okuba nga zisogonyoka otuuka ku ssabwe eriti. Nyongerezaako ekirala wabula bali bagamba sitanti abo baki sitanti okitegedde. So abannayuganda obuzibu buliwo bwe batalabayo muntu afudde abamwe baagala muntu nga afudde ayo bakakasa nti ebintu byakola ki byadda naye obanga osigadde oli mulamu gali mulamu awo tebakikkiriza balowooza si byadda naye nga ekiro kiri nti baganda ffe bali bubi era aliyo nga lowooza sitanti bamusi sitanti bintu bya ddala. Exactly mukwano gwange ebintu nga bogenze maaso era okubanga obiwuliriza ensonga mu mazima amatuufu za ddala ensonga za ddala nga bogenze maaso era okubanga oziraba baana balenzi bano awamu ne baana bawala abatuli bulala family embeera gye balimu essaawa zino tegenda maaso nakuba nti ewoomya nakabululu. Ekifaananyi ekyo nno nga bogenda maaso n'okubanga okiraba abayimiridde waggulu abasinze okukosebwa ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Taata Kimbowa. Abogenda maaso n'okubanga olaba ye Weird Pastor ne Jose Kyakala. Mukama bo yagenze maaso n'okuba nti ababikako akasubi ne batafuna buvune buli deep nnyo. Akaana kawala kali ka Patricia nako Mukama yagenze maaso n'okubanga bambika maama akasaasira ne katafuna buvune bungi nnyo wabula Taata Kimbowa ne gye buli eno akyagenda maaso n'okuba nti alwanira bulamu bwe. Mwana mulenzi amanyiddwa nga V-Power oba azannyanga omusomesa akyali ku byuma bya oxygen oba agenda maaso n'okuba nga asanga ebyuma bimuyambako kwegamba oyinza okuba nga otegerera ddala obuzibu Jose Kyakala gwogenda maaso okuba nga olaba ne banne abatuli bulala ekibiina kyakulembera embeera gye bagenze maaso n'okuba nga batuukamu nga ne gye buli eno amaziga gakyagenda maaso n'okuba nga gakulukuta nga bwolaba kaana kawala kano ka Patricia olw'entiisa n'enjego gye baguddemu. Abasiddyo omususuzi erinnya lyange agaliwo gwe mukutu kooli lwaki vidiyo eno togirayikinga. Thank you.